bogenda ne bakunyiganyiga mbino ebinywa bita omuntu nobeera ng'odde engulu n'ogamba saabadde mulwadde ebiseera bisinga tetulina kumira ddagala ky'oba nga ezo zigundi ezo the massage ezisinga ziva bazijja nnyo bazakopebwa okuva e China abasajja tebamira ddagala tebamira nnyo ddagala bintu ebyo ndya yaabwe nange gye bahandolingamu emibiri gyabwe ne bawangaala emyaka bufukunya so yitirako ku Platinum Wellness Spa ofune service yonna gye wandyetaaze basangibwa Lukuli Nanganda Road ng'onyambukiriza oluvannyuma Kindi ovuga straight Toweta oba ova side z'Emunyonyo era ojja straight Toweta akapande kali waggulu awo ng'akayisa akasomero ka Teletubbies ennamba yaabwe eri 0708 84 28 21 0708 84 ne Semaduuka Gaggadde Fabulous Freeman Hypermarket mu kibuga wakati ku Namirembe Road opposite shopping mall supermarket endala ate wazira so when we are talking about ate no supermarket mogeno yingira ati ekimu kanchifune wane kirala nyambuke na Kasero no my dear ngabwe ngambye Semaduuka Gaggadde ejjudde buli kimu kyolowoozaako kyowetaaga oba kitya mwe kiri mu Fabulous Freeman Hypermarket bayina ne restaurant erimu buli kimu breakfast eri ready emmere weri bayina promotion ya pizza ogulirayo bannoko kulanchi pizza leero lwakutaano mwengejinga mukko ne bawakments bamwe before you off for the weekend pizza y'emitwalo 3 n'ekitundu ogule large ne bakuweerako endala yaabwe abano bansinkana bwana n'okatwala olwo mutwalaawo ne mukateeka empewo n'ekafuuyira waggulu awo ne kaddayo ng'atekankana katwale wali mu restaurant ogule pizza emu kaliyeko kena kulyako nno bumeka bupisi nga bubiri gwena loojeetikko ogende kagende nga kakutenda ne bw'ogikawa tekayinza kwerabira n'atwalirako banne eri ku hostel oba okimaze ebintu ebyanguwa ebityo gisi naye ali promotion ebintu gyebiri nnyo basangibwa ku Namirembe Road opposite Ham Shopping Mall kale kwefusobye ku gundi ya Frank nga asiibula speed accuracy mala biseera so around netuyiga ebintu bingi netunuyigira ku speed accuracy obutamala biseera so mwami oyo era experience emu gye nnina esinga actually ku TV yawe I attribute to him amanyi bingi byenzize mpitamu ebiseera tebibadde byangu okukyusa news business bwe twafuukira erinnya ng'abantu batwegomba nga tukyusiza akatale ka Mawulire twali tetufuna na sente nyingi sente ze baali batuwa teri kati ayinza zikkiriza personally I think I was getting emitwalo gyali nkaaga who now takes examples netukola ebbanga ddene mulimu n'ennaku lwe tutasobolanga kugula kyamisana so it has not been a journey of privilege but hard work ebirala station newe batekusasudde nnyo but you look forward nomanya kiki njagala emyaka bwe ginaayitawo bwe giti njagala kufuuka kiweebitengere sente tubikuba amabega naye ebintu bikyuka otuuka n'okulanga kyoli ofuna ebbanga eri tokyayinza kulanga ekibeera and life has to change a bit so kato weebazise guidance lwebali tukubiriza okukola era tiimu esigaddewo manye ojja kusobola okukola wadde siriiwo my absence I know you don't handle it very well nanzize looks like the young Frank. Whatever you alluded to, this is 2 years ago. It's 2 years ago. Simanyi gye yakijja naye nkituuka ekifo kyange. Katonda yanzanyo ssebo neyanze. Omanyi media eno gye twakulira nga radio nadala because TV sinkulu nnyo nadala digital kwa digital yerese TV nyingi nga radio endala okwogera ku radio endala obanga awe mudde naye nze nzikiriza abantu naku na TV muziraba bwe muti kakati ab'omukisa ab'omukisa abali ku listi yaabwe balaba nti at least oli akimanyi kusumula ati saanala okuva ku 2 paka ku 3 walaga nze njajira okuva ku mpaka ku mmeka ku 3 ab'omukisa atono abali ku listi yaabo kuba basinga balaba lwa nsobi
aba atambuza kiwala nokiyimiridde bulungi n'akiraba naye n'agenda yeyongera gy'abadde akola alaga. I believe the TV ekuze, the fact that tuli ku digital TV ekuze, you can't fail crediting wali kirungi. Yeah, I know. Lwansonga ate n'ekyokubiri kituyambako wano wendi emyaka nga 10 egijja mu maaso nigiyinza nakuba 5 nga waliwo omulala akoze eki atuddewo, and kinyuma nnyo okubeera nga atuddewo yakulabanga. So that is TV. For 15 years BBS emazeeko emyaka 6, that means waliwo emyaka 9 nga BBS teriiwo. So kati kiba kyabulimba okugamba nti station Frank gyakulako togimanyi, kubanga olinayo emyaka 9 nga TV gyokolako tekolaki teriiwo. So bwe twogera mu mawulire ebyokuyiga ku Frank ng'obudde ku TV as in TV nti BBS and TV and all that, waliwo kiri ekitugatta as journalists ng'abamawulire, ekyo kyo kye tulina frontinga ebirala ne bijjiramu awo. Ze personally ng'omuntu nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti nze okusimba ku layini eriko abantu 10 kansimbe ku layini nga ndiko omuŋŋaani naye nfuna omukisa omuntu okujja okundaba nga nze gwalaba okusinga okubeera nga nditusimbye kubanga nasaazi tulina copycats nnyingi nga okwata kasuku n'omuteeka bwoti ogenda kulaba abamuli emabega abawaagala okufaanana kasuku tobamanyi muwendo naye nga naye alowooza mu bulamu bw'ensi n'agenda kera kuma kyamusingi kuleka nga amaze kufa. Oba otegeera? So nze nzikiriza mu bantu abali unique. Akantu kesiyayo ku Frank aba asoma amawulire ezo gundi zaabwe. Hafi agambye nti tekijja kusoboka kifu. Ono agambye nti akali mweraba. Nasibula like nga engeri gyakolamu ebintu his character. Yes, his character is so awesome. Abanga anyumye emboozi ng'anyumiza gwe, and that is news. And era kigende ndoza ekijjidde mu kaseera nga tuli ku submission gye twakoze olunaku. Abasinga kye bakopye tekenda twangende nga kale gayo bane anyumye kati abaana bakiyize nti amawulire si kusoma wano nga script yona nyumye emboozi nyumiza omuntu ali ku TV. Omanyi nga tuvudde kuli ne twogera nti Dr. Kwefu ye producer, Peter Mwesi ye editor. Abantu Peter Mwesi tebali mugula. Oba ntegeera. Abantu bo balowooza amawulire gwe yagakoze. Kati olina owuninga ekyo okiwala gwe annual katamba balabaawo okiwe. Kati buli bwotandika ogasoma waliwo gwe ekirowoozo nti wali yakoze eki eyagamuwadde. Now general picture abaana mwena baagala okuyingira amawulire kituufu baako n'omuntu gw'oyagala. Be inspired. Ntuenze omuntu nze nyumira nnyo omuntu akola nga tambowa. Era alikira ku makinanga nga tisayimo tuula wali buuza ebibuuzo. Ng'otulabyeko. Sibisobola. Sina bye sisobola. So kati buli muntu yenna akola ebintu nga tambowa. Is my inspiration. Naye ate nebbuludde ntya nve mu inspiration gyenfuna mu hafi atambowa nfuuke independent sayimu ate simbeyo n'abantu 10 abagamba nti oyo gayi mwagala olwakino bayinza okuba sibe banfuula nnamba emu naye at least balina definition yange gye bakola ki gye balina. So abaana ab'omu mawulire kirungi nnyo get inspired naye ate tokola oli kyakola nomana TV emu gwe mmanya bwesinganga reporter wa TV endala kati by the way, it is just an anatomy. It is just a boa. Don't be someone. Kalenze eba toto tano fumbula mbwangu. Ontamirawo mulo. Ngamba naye akati siganya omwami. Kiki kyayagala. Alowooza nti basobola okubeerayo mu nsi ababiri. Ate nga ne gw'okuppa ali ku TV nnene. So be inspired. Neeyiga ekikyo. Ekyokubiri kubeera bakkakkamu. Yeah. Nina ebintu instance bili zenjagala okcreatingira ensi. Gundi y'omwami eno we yagize genda ku social media, it is everywhere. Yeah. Onaku Dagalo yava ku record n'agenda gyali kati. Jaji yava. Ebbanga lyamala mu break. Social media yite nakula nnyo. But everyone was talking about olunaku olwasooka. N'abantu abo nabona bogenda ku their characters. Tebalinayo controversy gye bakoze nti
Frank Walusimbi yakoze kino kyekyamukozesa ensi erinnya tegenda kutujjukirako ku bantu be tuttidde carriers nga tubavumaavuma nga tubakubaakuba. No one is going to remember kutujjukira lwa nsonga eyo. Ensi egenda kutujjukira n'ebyo ebitono bye tugasse kuba ne tulina bingi bye tusobola kugatta kubanga ensi ekyeyongerayo. Ekisembayo 15 years okubeera ng'erinnya lyo liri clean. Oh my God. Ekisembayo 15 years bannanga omusajja avudde mu media ye abantu baresigninga nga n'alekulira nga ensi ekyamwetaaga ng'akyali muto ate ng'abadde akyasobola. after 15 years molisi mu kibi bw'okizuulanga nga tosobola kufuuka CEO wa BBS vira kampani y'abasajja bo balye nga gwe tolya. Oyagala kufuna mutima mubi. Mwe muloga n'okuloga. Gwe sente owulira mpulira. Oba toli mu layini yakukulemberako kampani. After 10-15 years vira abasajja genda okole ebibyo okufo ky'okuzimba omutima. Yes. Ekijja tuwonya abasajja abakola babeera mu nkubo ne mugeya abaana abato abapya oyo tajja kusobolako ebyo byakola tebiriiyo ffe twakoleranga mu ddawo bye twakolanga byaggwawo genda omule. Omuwa afumbirwa olina gy'olaga fumbirwa genda weekweka eyo. Tweyanziza naye ali kubikujjukiza emyaka nze mbuzayo 9. Mukaaga era gikubalira 9. nze wenda sisobola kukulembera wano bala n'emirala gyonna. Mawulire nakamalamu emyaka 6 natandika ku telefayina fresh from university. Olina okubeera sure. Ate bwoba obala emyaka totandikira kujja telefayina gy'omazeewo. weegyo tandikira ku wewatandika. Kugambi comedy weegyo 2014 I was at La Bonita. Obuzayo 9. Awo nga tuvuddewo. Naye era bw'ogejja nnyo nga katebola tokyakajjamu wadde teginnawera genda. Govaawo. Oba tokyanyumira ku state. Otandise okufuna obuzibu ne bakama abo. Olaba bakama batonnyo vaawo. Ate golaba oli mugezi. Ate tebakuwa kukulembera bagezi. Vaawo. Kale, that was a kudos. Kyadde kirungi nnyo. Ffe nga bannamawulire ekifaananyi kirungi nnyo Frank kyeraze. And mu lugendo olwo olupya yenna gy'alaze tumwagaliza birungi byereere. Awo nga tuvudde omwana w'abawunya yavuddeyo akaaba. Ate yawunyiridde ani? Naye tewabagamba. Nze ekinene kino ojjo nkyogera. Abantu abayamba abantu tweyanziza nnyo emitima egiyamba. Naye omuntu ekisooka ofube okulaba nga omuwensi ekintu ekyemirembe n'emirembe kigenda omubeezaawo. Mwabasala enviiri amasawuni gammwe ne gabafulirako piyaala ne mubambaza botiki zammwe ensi n'eziraba nti zimanyi okwambaza ne babafuna n'ennyumba. N'ennyumba teyali yaabwe era temyatuuka omwana kati asula buki bubi. Aba abayamba tubeebaza omutima ogukola ki oguyamba kirungi. Naye kitegeeza nti temwabawo ekyo kisobola kukyusa bulamu bwabwe. More of baabakozesa. Omuntu bw'ajjanga enjala emuma yes emmere esooka nkulu nnyo asooka kakkane. Ne bw'amala okulya emmere eyo esooka sooka omubuuze naye omuntu abeera obaddewo otya okumala ennaku 2 nga tolya. Addressinga ensonga eyo. Omwana omusanze anywa omwenge nga tonnamwambaza ngoye zino okulabika bulungi kiki ekimunywesa omwenge. Womala okwadressinga ensonga eyo ogenda kufuna omuntu ali complete. Example gye tulina Katonda gye yatuwa eya Kyutikaye. Kyutikaye yasooka n'ajja ku mirako awo era ne bamwambaza engoye naye nga tebandressinze ensonga